z'okwefumiitiriza ku ngeri y'okulwanyisaamu obutabanguko mu maka ssaako n'okulwanirira eddembe ly'abawala n'abakyala wano mu ggwanga. Bannakyewa abatakabanira eddembe ly'abaana n'abakyala basabye abakyala abanyigirizibwa okuvangayo boogere kaati era ensonga zaabwe bazitwale mu mbuga z'amateeka. Waliyo abakyala n'abaana, waliyo abakyala abasirika nga bayise mu butabanguko, kisigala kibakosa oluusi kibaviiramu n'obuzibu ng'obulwadde. Wano okwetusaako obuzibu tulabye nnyo society nga ziva ku mukyala ng'ayita mu bizibu bingi nnyo, n'abaana ati nabo ne bakosebwa. N'olwekyo tukubiriza abakyala boogere kaati ku kye bayitamu, boogereko n'abantu be beesiga, beekubira enduulu mu mateeka, ku poliisi ne mu bitongole bya Bannakyewa. Akulira ekibiina ki Women Pro Bono Initiative Prima Kwagala agamba nti abakyala bangi abanyigirizibwa nti kyokka ababaka abakyala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu enfunda nnyingi basirika ne batayogera ku nsonga zino olw'okweguya ku basajja obululu bwabwe. The offline space, because there is a very big relationship when we talk about violence that happen onto the online space and violence that happen onto the offline space. So we call upon our MPs, especially women MPs, members of parliament, to work together with civil society to ensure that views of civil society are included in the African Union Convention on Violence. We are living the dream of women who were silenced. They were silenced, but they did not keep quiet. They kept speaking to their daughters, who gave birth to their daughters and their daughters. Okuyita mu nsisinkano eno kizuuliddwa nga bakyala batulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo omuli n'okuyita ku mitimbagano ng'era gavumenti wano esabiddwa okuvaayo ebeereko kyekola. Requires cross-sectoral coordination. It requires the government to consider it to be important, but you can look at different national level acts. So for example, like cybercrime acts, it requires platforms, online platforms, to take violence seriously so that when it's reported, they address it immediately and take it very seriously, especially in terms of community guidelines. And that's something that's also important because also some of this violence that takes place and the words that are used. Ani Nasamula okuva mu Sedovip asabye abakyala okwekuuma mu kaseera kano akaakanayo kyani ow'ebyobufuzi omuli okulonda songera n'abalonzi abasabye tajoga bakyala soolayo okwesimbawo. Ddala abakyala beenyigidde mu byobufuzi nti baboolebwa beera bakyataliwa nga bakyala tebalina kuvaayo ne boogera ekibakwatako. Naye kyenkubiriza abakyala basobole nabo okwerwanako nga bayita mu bitongole, waliyo ebitongole nga bya politics nga biyamba abakyala basobole okwogera bye bayitamu, ate baba bayina kangeze kye bakakiddwa okola nga tebandikyagadde bave beekubira enduulu tebasirika mu bitongole. Abakyala tubakubiriza wadde tuli mu byabufuzi naye mugezeeko okwekuuma okulaba nga temutabangulwa waka. Naye nga twogedde ku bakyala bokka n'abaami ne mu community ffenna kitukwata. Okusinziira ku poliisi emisango egyekuusa ku by'ottulugunya abakyala n'abaana gyeyongedde ensangi zino. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.